Etteeka Registration of Documents Act ly'etteeka eriwa buli muntu obuvunaanyizibwa okuwandiisa endagaano si ya ttaka lyokka oba ekibanja wabula endagaano yonna ekoleddwa wakati w'abantu. Okuwandiisa endagaano y'ettaka oba ekibanja kyo kimu ku bintu ebirina okukolebwa mu tteeka lino kyokka olw'obutamanya bannayuganda bangi kino babadde tebakifaako. Okusinziira ku bannamateeka oluvannyuma lw'okukola endagaano ey'ekibanja oba ettaka ekiba kirina okuddako kuba kuwandiisa ndagaano eyo mu mitendera gino. Bwe mumala okukola endagaano gwatunze n'agula musayininga. Bwe mumala okusayininga mukwata omu ku mmwe ayagala kuba aguze asobola okugiwandiisa n'akoze eki n'atunze asobola okugiwandiisa. Naye ebiseera ebisinga bibeera kwaguze kyajja giwandiisa. Kati aguze bw'amala ofuna ID, okay, n'afuna n'akafaananyi, okay, akooyo akoze eki amuguzizza, naye n'afuna ID ye, okay, n'akafaananyi ke, n'abiteeka ku ndagaano eno gye bakoze, n'agenda n'akola assessment mu URSB, okay, ey'okusasula ssente ezibeera $5,000 n'ekitundu egy'okuwandiisa endagaano. Ssente zino zisasula okusinziira ku mbeera ekulambikiddwa mu URSB era okufuna obukakafu tekitwala bbanga ddene. Era wabeerawo payment systems nti okay, nti opapula olutaddeyo ogenda kuwandiisa document ne bakuwa payment system yawa mobile money oba what, then nosasula, then you file it, okay, ne bakuwa obudde. Basobola okugamba basobola okugiwaayo ku makya ne bagikuddiza akawungeezi. Okubanga oluzungu lwe lulimi lw'eggwanga ayagala okuwandiisa endagaano alina okukakasa nti eri mu Lungereza sinakindi okunoonya abataputa. So kati bw'oba endagaano gikoledde wa chairman teba nfu, okay, teba nfu, naye ogenda kufuna omulimu ogw'ogitwala ogw'ogitwala e Makerere, okay, mu Institute of Languages okugitranslatinga bagize mu luzungu odire kali wakoze wa chairman, okay, okateeke ku original yo oscanning document says omeka biri ng'otaddeko both the original gye mwakoze n'eno gye batranslatinze eri mu lulimi gavumenti lwemanyi lwe luzungu. Okusinziira ku bannamateeka endagaano ekakasiddwa ekitongole kye URSB eba ya nkizo n'okuweerako obujulizi mu kkooti naddala mu kaseera k'okutaawuluza enkaayana eziyinza okubalukawo olw'ettaka. Nti we tutuuka nti waliwo enkaayana, okay, ku kibanja ekyo batunulira ani yasooka okugula nti nze nasooka okugula. Bwe wagula obuguzi bw'ani yabumanyaako nti banne my agreement is public. Endagaano eyo eba ekkirizibwa nga evidence mu kkooti. Era ne gavumenti kigiyambako okumanya omuwendo gw'ettaka nga bwe guyimiridde okusinziira ku bbanga bwe lijja litambula. Era eyambibwa ne mu kaseera ak'okuteekerateekera eggwanga gamba nga mu kubala abantu. Nti olugendo okusinziira nti gavumenti information gy'eyina ya myaka nga 10 emabega. Kati essaawa zino waliwo omuntu agula ettaka n'agula poloti nga gavumenti yagibala nga ya $5,000,000 naye nga wagizimbako gwe ebiki ebizimbe yafuka $2,000,000. Kati gavumenti erina ng'egyo egenda kumanya value ya ttaka gy'oguze, okay, nga togitwalidde endagaano. Naye endagaano gavumenti gy'eyagala erina okubeera registered with URS. Kati waliwo omuntu gw'okolagana naye musajja mukulu wa myaka 7 alina abaana n'abazzukulu mukoze endagaano aguzizza ettaka lye, kiba kya bugunjufu oba nga kya magezi okudduka n'okola ki registering endagaano eyo, kubanga omuntu oyo abavudde mu bulamu bw'ensi wano nga batandika eno fojale. Singa omuntu atuuka okutunda ekibanja kye oba ettaka mu kifo ky'okunoonya abantu abamuteerako emikono endagaano ekakasiddwa URSB eba ya nkizo. Buli muntu yenna alina ekibanja mu advising okubeera nti endagaano eyo gye yakola agitwala giregisteringa mu URSB, kubanga ekyo kiba kigaba omuntu obukakafu ne confidence omuntu aba agenda okugulako. Ekyokubeera nti kuliko emikono gyero si tekimala. Olw'okubanga ebintu ebimu tebimala gakolebwa si kyangu kya muntu kuwandiisa ndagaano naddala ey'ettaka oba ekibanja kyokka olw'okuba amateeka gakisaba ate nga kiyamba n'omuntu ssekinnoomu kyandibadde kya buvunaanyizibwa buli alina endagaano ye okuwaayo akadde n'agiwandiisa. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.